sembayo kugera ku kino ekintu kambaterewo na bifaananyi kwajagala nnyo somesa omuntu ng'ekintu akitegeera ono mwama Gaddafi kuba nayigayo ya mumensionize ono mwama Gaddafi kamuteeke wano then kanteeke wano Nelson Mandela omulaba ono Ibrahim Traore ono Kyagulanyi ono Donald Trump wano kanteekewo Putin bebo bifaananyi byejagala nkusomesezeeko then the next time wekusangayo ng'oli wa Infinity Class ngenda kublockinga from this video page yangu kublocking ddala kubanga saagala kusomesa muntu ng'obwongo bwebusika enenjiri mwino gyongerayo okitegeera muna Uganda ono omwana ono Ibrahim Traore is an agent of doom ye agent wa communism and dictatorship plus centered democracy in Africa is an agent of Russia and China ono omwana ono okitegeera Russia ne China sawe no bali mu Uganda bebali mu minerals za Uganda mufunyeemu kiki mufunyeemu omwana ono ekimuleta Museveni alabye nti yaluzinze popularity mu bantu nga wabadde nga aleeta abayimbi mu Uganda nga tubasabula ba ekoni baani kati Museveni ayagala kukozesa mwana ono kubanga ono omwana bamulabanga icon eri abavubuka ono kati Museveni okwongera okuhypinga aleeta mwana ono already yasimbise ddala bagundi be ba agent be gye bali mu Uganda era baze kusinkana Museveni okitegeera bagenda mu campaign ya Museveni yatandika dda campaign okitegeera ekintu ekyo ono omwana ye agent wa Sitani gwe bayita Putin ne Russia okitegeera omwana ono gwayogerako ono gwali mu kuwanawana yasuubiza Kagame okumuwa amagye okugenda okulumba abakongo abalwanyise era Kagame ensi gy'abeera ayinzeeko ye Ibrahim Traore ne bali abasatu bajunta abatakkiriza mu democracy nti omuntu yeesalirawo ono omwana agenda kuwalwanda amagye okulwanyisa Congo okitegeera mbagambye oyo abyogedde ebyo video just talina kyamanyi ku foreign policy naye ebigwawo byayogera bagenda kubiriwo naye tamanyi policy zalwaniramu muna Uganda esenga communism Museveni already ali mu BRICS ajawo senga Museveni atutwala mu BRICS temugenda kuddamu kulaba kalulu kanjogere kuli ku Gaddafi ono mumulaba enzije ku bukulembeze yemu ne ya Ibrahim Traore Gaddafi ono kojjawe yamukuza gwe bali bayita King Muhammad al-Idris al-Senus yamukuza n'amulabira kubanga Libya yali efugibwa wa kabaka wabula Gaddafi wakula mu yatta kojjawe n'akwata entebe era n'ajjawo bwa kabaka n'agamba tuyingidde mu kalulu president alondebwe nga bulonde wasibwa akabaka wano Gaddafi yazimba Libya n'agifuula paradise eryali eddungu okitegeera ekintu ekyo wamala odifuula eddungu omwami yeefuula kabaka yekennyini n'alemerako Traore akalulu ke Burkina Faso kaddi ku birungi byakolera Burkina Faso then wojjawo Traore njagala mumbuliyeyo face endala eriwo nti after Traore then ono naye wakabinyonyo amugulumize ministers ba Traore baliddawa buli wamu Traore is centering Burkina Faso yona agiteeka konti yeche ekifaananyi kyayo Burkina Faso and Traore Museveni kyakole Uganda Museveni NRM only that fetwa Uganda mukitegeera bwayogeddeko katogere ku Nelson Mandela champion wa democracy oli yaleta democracy and human rights ngalwanisa apartheid policy Nelson Mandela bamusire myaka 29 ng'agambye aba South Africa mwenda mujjetu erwaneko Kyagulanyi kyakoze Uganda fena tusitudde n'agamba it is our fight ngaba nansi business yaffe Nelson Mandela kyeyakola okitegeera Nelson Mandela kyeyakola era bamala okumusiba emyaka 29 Nelson Mandela akwata bamuwa obukulembeze obwa president wa South Africa Nelson Mandela yafuga ekisanja eki n'atabendera n'agamba South Africa ensingo obunene ono yafuga paka we yayagala paka we bamujjako nga bamusse byonna byakola mu Libya yagenda nabye magombe kati Libya leero matonga ono gwakuwanira bwe yali agala Africa eyawamu Gaddafi wabanga yali agala Africa eyawamu lwaki yatantebe n'akikolanga Nelson Mandela we yakikola ku Nelson Mandela ne Gaddafi ani yasooka okuvaako ani yali example ey'amaanyi ennyo ani yakwata obuyinza through hardship ono gwakuwanira bwe yali agala Africa badikiteta bonna abanaabeera badikiteta ekintu kye bakola basooka kwereeta mu bantu mbu bakola ebirungi we babeera then n'akwata ensi n'agisentalinga ng'etambulira ku ye yekka then n'atandika okulaga dictatorship entuufu weefaanana oye Sitaani asooka n'akuwa ebirungi naye ebintu bya Katonda bibeera byakutuyanira leero njagala okompeyalinga South Africa ne Libya obikompeyalinge Nelson Mandela ne Gaddafi tetunajja ku Traore okitegeera bikompeyalinga olabe South Africa leero tugirabanga first world country ne bannayuganda bangi gye bali bakuba ekyeyo lwaki temuli mu Libya obali Gaddafi yali agala nnyo Africa befuula ba pan-Africanist to build dictatorship kubanga era ne mission ya Gaddafi yali yakufuga Africa yonna nga ye president kye yaliko okitegeera
tujja ku Kyagulanyi ne Ibrahim Traore ono yakwata emmundu n'agenda n'awamba president bukyakola kikyamu ono Ibrahim Traore n'amukwata agenda n'amuwamba n'akola kinafuuka president ono ye kye yakola yagamba bannansi nga Nelson Mandela n'agamba bannansi bannange bashama abavuzi ba taxi mwe bakadaama basekadaama mujje tulwane ensi yaffe tukwatako twete ekintu kye bayita human rights ne democracy mu nsi yaffe mukitegere ekintu ekyo ne tugamba okay katutandike kwe kubonaabona kwe tuli mu leero twakavuga emyaka 5 tulwanira ekintu kye bayita democracy ne human rights ze tuli mu kulwanira zijje ye system gye tulina okufugibwamu nti president ojja n'okubwako akalulu n'ogenda ekiri e South Africa kati okitegere ekiri e South Africa president ojja n'okubwako akalulu n'ogenda ekyo tulwanirira democracy na human rights ono wa communism nabagamba abantu abafuga ensi yonna bagita UN United Nations etulako ba permanent members bali batano kuliko Russia kuliko China kuliko France kuliko America kuliko ne UK bebafuga naye bano balina system za njawulo omungereza n'omumerika agamba ati nedda president jangu kubwaka akalulu okole ki ogende omungereza agamba nga ffe tulina obwakabaka prime minister kubwaka akalulu okole ki ogende China ne Russia bagamba teri byakalulu wano munasi tolina kusalawo ono mwana balimu agenti waabwe omwana ono Ibrahim Traore Russia ekintu kyeri mukola n'abagambi bagala kukola kintu kye bayita colonization again to colonize Africa Russia esetinze mu West Africa ewona omwana gesetinze okitege mu West Africa era ebyuma ebibadde bikuba abasiriya nga bayambako Assad Russia ngetta abasiriya okulemeza kasha Assad dictator babiteeka mu West Africa gye biri mu Mali naye ono omwana yani ono omwana ye yabiraba overseer we ebyuma ye controller wabyo nga we byava mu Syria okutta abasiriya biri mu Mali ono mwana yakola ki yabirabirira okitegera ekintu ekyo gwe mu Uganda andaba leero awana Ibrahim Traore ebyuma gye biri wabula Kyagulanyi agamba abazungu bano stop funding our operation twagala amateeka agafuga ensi yonna gakole let Uganda be part of the global community okitegera ekintu ekyo wabula ono yagamba nti nze kanzimbe ensi yange naye nga sente azijja wa mu Russia ono okitegera so we have a Nelson Mandela we have a Gaddafi gwe mu Uganda ogenda nani Kyagulanyi Nelson Mandela this one is Gaddafi ono wa democracy ono wa communism ono Gaddafi wa communism ono wa democracy kicho ogenda nacho leero ku Libya ne South Africa wegomba ki kicho yagala tubeeremu so bana Uganda tutegere scope of this revolution it is communism versus human rights and democracy oshegera wabula ba ambassador bali babiri kakati America nayo kyekoze ne kama kanzije mu East Africa one na nteke NATO bases Kenya ndandike system ya ita democracy na human rights ngazija ko ba dictator ba ensi zino banasa bazirimba kubenga akalulu akali free and fair bakyusenga zi government ngansinzira mu East Africa kati ne Russia nayo kyekoze esinzira mu West Africa omwana ono ekimuleta mu Uganda campaigningira mu 7 kubanga akimanyi nti ono omwana is an icon mkugambe gwe muna Uganda onawona ku social media handle oli bananga bali mu diaspora mutandika okwekalakasa okujja ko ono omwana mu Uganda apromotinga mu 7 kyayagala okitegera ekintu ekyo naye akutte bana Uganda batategera policies zizimu abakutte obwongo mulooza mbu nyukidde bloko musimanya ajja kubulirira mu 7 kudiruki nkugambe mu 7 yakuyingiza mu BRICS naye kyamwe nnyo tuteekamu olw'ensonga tayina numbers tayina kati akimanyi nti wakozesa ono muwumba tutu ono omusiru owenisha ajja musimanyi akomye akwata abavubuka abaddemu tuyingire gundi system ya Museveni kudiruki Kyagulanyi president twagala democracy dokakasa nti twetaaga nnyo protest vote bana basajja tuba I am so disappointed when you say point of video so disappointed not with the guy akoze video kuba ye mumanyi wa P2A mu foreign policy taina chamanyi P2 njogerako taina chamanyi but I'm disappointed with the people abali mu comment section those from the Infinity class atenga bagenze nga nabo hypinga video then chicho oliko muje waneno commentinga oba mwina chemuiga I've wasted almost 2 years ngamba somesa foreign policy nena katte mwina chemuize and you are still in that comment section muwaga mumanye kireta Ibrahim Traore mu Uganda muchimanyi mwabaludde wano nabasomesa ku mbasomeseze ekintu kye bayita communism ne mbasomesa n'ekintu kye bayita democracy and human rights okitegera but you learn nothing you come here and you comment then you go Museveni is going to oppress us more and more buli omuntu abeera excited nga temuyize kikye tugenda mu nakyo maaso lutalo kye tulimu okitegera ekintu kino kati
Leero bwe kugenda sembayo kwogera ku kino ekintu. Kambaterewo na bifaananyi kuba njagala nnyo somesa omuntu ng'ekintu akitegeera. Ono Muammar Gaddafi kuba naye gayo ya mumensionize. Ono Muammar Gaddafi kamuteeke wano. Then kanteeke wano Nelson Mandela. Omulaba ono Ibrahim Traore. Ono Kyagulanyi. Ono Donald Trump wano kanteeke Putin. Bebo bifaananyi bye njagala nkusomesezeeko. Then the next time when kusanga ngoli wa Infinity Class ngenda ku blocking from this video. Page yangu ku blocking ile ddala kubanga saagala kusomesa muntu ngobongo ebusika enenjiri mwino jongerayo okitegeera. Muna Uganda ono omwana ono Ibrahim Traore is an agent of doom. Ye agent wa communism and dictatorship plus centered democracy in Africa is an agent of Russia and China. Ono omwana ono okitegeera. Russia ne China sawe mwe bali mu Uganda, be bali mu minerals za Uganda. Mufunyeemu ki? Kiki mufunyeemu? Omwana ono ekimuleta Museveni alabye nti yaluzinze popularity mu bantu. Nga wabadde ngaleeta abayimbi mu Uganda nga tubasabula ba ekoni baani. Kati Museveni ayagala kukozesa mwana ono kubanga ono omwana bamulabanga icon eri abavubuka. Ono kati Museveni okwongera okuhypinga aleeta mwana ono. Omwana ono wede yasimbise ddala gundi be. Ba agent be gye bali mu Uganda era baze kusinkana Museveni. Okitegeera bagenda mu campaign ya Museveni. Museveni yatandika dda campaign. Okitegeera ekintu ekyo. Ono omwana ye agent wa Sitani gwe bayita Putin ne Russia. Okitegeera omwana ono gwayogerako ono gwali mu kuwanawana. Yasuubiza Kagame okumuwa amagye okugenda okulumba abakongo abalwanyise. Era Kagame ensi gy'abeera ayinzeeko ye Ibrahim Traore. Ne bali abasatu bajunta abatakkiriza mu democracy nti omuntu yeesalirawo. Ono mwana agenda kuwalwanda amagye okulwanyisa Congo. Okitegeera mbagambye oyo abyogedde ebyo video just talina kyamanyi ku foreign policy. Naye ebigwawo byayogera bagenda kubiriwo ne tamanyi policy zalwaniramu. Muna Uganda esenga communism Museveni already ali mu BRICS ajawo. Senga Museveni atutwala mu BRICS temugenda kuddamu kulaba kalulu. Kanjogere kuli ku Gaddafi. Gaddafi ono mumulaba enzije ku bukulembeze yemu ne ya Ibrahim Traore. Gaddafi ono kojjawe yamukuza gwe bali bayita King Muhammad al-Idris al-Senus yamukuza n'amulabira kubanga Libya yali efugibwa wa kabaka. Wabula Gaddafi wakula mu yatta kojjawe n'akwata entebe era n'ajjawo bwa kabaka n'agamba tuyingidde mu kalulu. President alondebwe nga bulonde wasibwa kabaka wano. Gaddafi yazimba Libya n'agifuula paradise eryali eddungu. Okitegeera ekintu ekyo wamala odifuula eddungu omwami yeefuula kabaka yeke nnyini n'alemerako. Traore akalulu ke Burkina Faso kaddi. Akalulu ka Burkina Faso kaddi ku birungi byakolera Burkina Faso. Then wojjawo Traore njagala mumbuliyeyo face endala eriwo nti after Traore then ono naye wakabinyonyo amugulumize. Ministers ba Traore baliddawa. Buli wamu Traore is centering Burkina Faso yona agiteeka konti yeche ekifaananyi kyayo. Burkina Faso and Traore. Museveni kyakole Uganda. Museveni NRM. Only that fe twali Uganda. Mukitegeera gwayogeddeko katogere ku Nelson Mandela champion wa democracy. Oli yaleta democracy and human rights ngalwanisa apartheid policy. Nelson Mandela bamusire myaka 29 ng'agambye aba South Africa mwenda mujjeto erwaneko Kyagulanyi kyakoze Uganda. Fena tusitudde n'agamba it is our fight ngaba nanswe business ya. Nelson Mandela kyakola. Okitegeera Nelson Mandela kyakola. Era bamala okumusiba emyaka 29 Nelson Mandela akwata bamuwa obukulembeze obwa president wa South Africa. Nelson Mandela yafuga ekisanja eki n'atabendera n'agamba South Africa ensingo obunene. Ono yafuga paka we yayagala paka we bamujjako nga bamusse. Byonna byakola mu Libya yagenda nabye magombe kati Libya leero matonga. Ono gwakuwanira bwe yali agala Africa yawamu. Gaddafi wabanga yali agala Africa yawamu lwaki yatantebe n'akikolanga Nelson Mandela we yakikola. Ku Nelson Mandela ne Gaddafi ani yasooka okuvaako. Ani yali example y'amaanyi ennyo. Ani yakwata obuyinza through hardship. Ono gwakuwanira bwe yali agala Africa. Badikiteta bonna abanaabeera badikiteta ekintu kye bakola basooka kwereeta mu bantu mu bakola ebirungi webabeera. Then n'akwata ensi n'agisentalinga ng'etambulira ku ye yekka. Then n'atandika okulaga dictatorship entuufu weefaanana. Oye Sitaani asooka n'akuwa ebirungi. Naye ebintu bya Katonda bibeera byakutuyanira. Leero njagala okompeyalinga South Africa ne Libya. Obikompeyalinge Nelson Mandela ne Gaddafi. Tetunajja ku Traore. Okitegeera bikompeyalinga olabe. South Africa leero tugirabanga first world country. Ne bana Uganda bangi gye bali bakuba ekyeyo. Lwaki temuli mu Libya? Obali Gaddafi yali agala nnyo Africa. Befuula ba pan-Africanist to build dictatorship. Kubanga era ne mission ya Gaddafi yali yakufuga Africa yonna nga ye president. Kye yaliko. Okitegeera
tujja ku Kyagulanyi ne Ibrahim Traore ono yakwata emmundu n'agenda n'awamba president bukyakola kikyamu ono Ibrahim Traore n'amukwata agenda n'amuwamba n'akola kinaafuuka president ono ye kye yakola yagamba bannansi nga Nelson Mandela n'agamba bannansi bannange bashama abavuzi ba taxi mwe bakadaama basekadaama mujje tulwane ensi yaffe tukwatako twete ekintu kye bayita human rights ne democracy mu nsi yaffe mukitegeera ekintu ekyo ne tugamba okay katutandike kwe kubonaabona kwe tuli mu leero twakavuga emyaka 5 tulwanira ekintu kye bayita democracy ne human rights ze tuli mu kulwanira zijje ye system gye tulina okufugibwamu nti president ojja n'okubwako akalulu n'ogenda ekiri ya South Africa kati okitegeera ekiri ya South Africa president ojja n'okubwako akalulu n'ogenda ekyo tulwanirira democracy na human rights ono wa communism nabagamba abantu abafuga ensi yonna bagita UN United Nations etulako ba permanent members bali batano kuliko Russia kuliko China kuliko France kuliko America kuliko ne UK bebafuga naye bano balina system za njawulo omungereza n'omumerika agamba ati nedda president jangu kubwaka akalulu okole ki ogende omungereza agamba nga ffe tulina obwakabaka prime minister kubwaka akalulu okole ki ogende China ne Russia bagamba teri byakalulu wano munaso ina kusalawo ono mwana balimu agent waabwe omwana ono Ibrahim Traore Russia ekintu kyeri mukola n'abagambi bagala kukola kintu kye bayita colonization again to colonize Africa Russia esetinze mu West Africa ewona omwana gesetinze okitege mu West Africa era ebyuma ebibadde bikuba abasiria nga bayambako Assad Russia ngetta abasiria okulemeza kasha Assad dictator babiteeka mu West Africa gye mu Mali naye ono omwana yani ono omwana ye yabiraba overseer we byuma ye controller wabyo nga we byava mu Syria okutta abasiria biri mu Mali ono mwana yakola ki yabirabirira okitegera ekintu ekyo mu Uganda andaba leero awana Ibrahim Traore ebyuma gye biri wabula Kyagulanyi agamba abazungu bano stop funding our operation twagala amateeka agafuga ensi yonna gakole let Uganda be part of the global community okitegera ekintu ekyo wabula ono yagamba nti nze kanzimbe ensi yange naye nga sente azijja wa Russia ono okitegera so we have a Nelson Mandela we have a Gaddafi gwe muna Uganda ogenda nani Kyagulanyi Nelson Mandela this one is Gaddafi ono wa democracy ono wa communism ono Gaddafi wa communism ono wa democracy kicho ogenda nacho leero ku Libya ne South Africa wegomba kicho yagala tubeeremu so bana Uganda tutegere scope of this revolution it is communism versus human rights and democracy oshegera wabula ba ambassador bali babiri kakati America nayo kyekoze negamba kanzije mu East Africa one na nteke NATO bases Kenya ntandike system yaita democracy and human rights ngazija ko ba dictator ba ensi zino banasa bazimba kubenga akalulu akali free and fair bakyusenga zi government nga nsinzira mu East Africa kati ne Russia nayo kyekoze esinzira mu West Africa omwana ono ekimuleeta mu Uganda campaigningira mu Museveni kubanga akimanyi nti ono omwana is an icon mkugambe gwe muna Uganda wona ku social media handle oli bananga bali mu diaspora mutandika okwekalakasa okujja kono omwana mu Uganda apromotinga Museveni kyayagala okitegera ekintu ekyo naye akutte bana Uganda batategera police zizimu abakutta obwongo mulooza mbu new kid on the block musimanya ajja kubulirira Museveni kudiruki nkugambe Museveni yakuyingiza mu BRICS naye kyamwenyo tuteekamu olw'ensonga tayina numbers tayina kati akimanyi nti wakozesa ono mumba tutu ono omusiru owenisha ajja musimanyi akomye akwata abavubuka abaddemu tuyingire gundi system ya Museveni kudiruki Kyagulanyi president twagala democracy dokakasa nti twetaaga nnyo protest vote bana basajja tuba I am so disappointed when you say point of video so disappointed not with the guy akoze video kuba ye mumanyi wa P2A mu foreign policy taina chamanyi P2 jenjogerako taina chamanyi but I'm disappointed with the people abali mu comment section those from the Infinity class atenga bagenze nga nabo hypinga video then chicho oliko muje waneno commentinga oba mwina chemuiga I've wasted almost 2 years nga mbasomesa foreign policy nena katte mwina chemuize and you are still in that comment section muwaga mumanye kieta Ibrahim Traore mu Uganda muchimanyi mwabaludde wano nabasomesa ku mbasomeseze ekintu kye bayita communism ne mbasomesa n'ekintu kye bayita democracy and human rights okitegera but you learn nothing you come here and you comment then you go Museveni is going to oppress us more and more buli omuntu abeera excited nga temuyize kikye tugenda mu nakyo maaso lutalo kiwe tulimu okitegera ekintu kino kati
leero bwe bugendo sembayo okwogera ku kino ekintu kambaterewo na bifaananyi kuba njagala nnyo somesa omuntu ng'ekintu akitegeera ono mwama Gaddafi kuba nayegayo ya mumensionize ono mwama Gaddafi kamuteeke wano then kanteeke wano Nelson Mandela omulaba ono Ibrahim Traore ono Kyagulanyi ono Donald Trump wano kanteekewo Putin bifaananyi byenjagala nkusomesezeeko then the next time wekusangayo ng'oli wa Infinity Class ngenda kublockinga from this video page yange kublocking ddala kubanga saagala kusomesa muntu ng'obwongo bwebusika enenjiri mwino gyongerayo okitegeera muna Uganda ono omwana ono Ibrahim Traore is an agent of doom ye agent wa communism and dictatorship plus centered democracy in Africa is an agent of Russia and China ono omwana ono okitegeera Russia ne China esawe no bali mu Uganda bali mu minerals za Uganda mufunyeemu kiki mufunyeemu omwana ono ekimuleta Museveni alabye nti yaluzinze popularity mu bantu nga wabadde nga aleeta abayimbi mu Uganda nga tubasabula ba ekoni baani kati Museveni ayagala kukozesa mwana ono kubanga ono omwana bamulabanga icon eri abavubuka ono kati Museveni okwongera okuhypinga aleeta mwana ono wede yasimbise ddala bagundi be ba agent be gye bali mu Uganda era baze kusinkana Museveni okitegeera bagenda mu campaign ya Museveni yatandika dda campaign okitegeera ekintu ekyo ono omwana ye agent wa Sitani gwe bayita Putin ne Russia okitegeera omwana ono gwayogerako ono gwali mu kuwanawana yasuubiza Kagame okumuwa amagye okugenda okulumba abakongo abalwanyise era Kagame ensi gy'abeera ayinzeeko ye Ibrahim Traore ne bali abasatu bajunta abatakkiriza mu democracy nti omuntu yeesalirawo ono omwana agenda kuwalwanda amagye okulwanyisa Congo okitegeera mbagambye oyo abyogedde ebyo video just talina kyamanyi ku foreign policy naye ebigwawo byayogera bagenda kubiriwo naye tamanyi policy zalwaniramu muna Uganda esenga communism Museveni already ali mu BRICS ajawo senga Museveni atutwala mu BRICS temugenda kuddamu kulaba kalulu kanjogere kuli ku Gaddafi ono mumulaba enzije ku bukulembeze yemu ne ya Ibrahim Traore Gaddafi ono kojjawe yamukuza bwe bali bayita King Muhammad al-Idris al-Senus yamukuza n'amulabira kuba Libya yali efugibwa wa kabaka wabula Gaddafi wakula mu yatta kojjawe n'akwata entebe era n'ajjawo bwa kabaka n'agamba tuyingidde mu kalulu president alondebwe nga bulonde wasibwa akabaka wano Gaddafi yazimba Libya n'agifuula paradise eryali eddungu okitegeera ekintu ekyo wamala odifuula eddungu omwami yeefuula kabaka yeeke nnyininyini n'alemerako Traore akalulu ke Burkina Faso kaddi ku birungi byakolera Burkina Faso then wojjawo Traore njagala mumbuliyeyo face endala eriwo nti after Traore then ono naye wakabinyonyo amugulumize ministers ba Traore baliddawa buli wamu Traore is centering Burkina Faso yona agiteeka konti yekye ekifaananyi kyayo Burkina Faso and Traore Museveni kyakole Uganda Museveni NRM only that fe twabigana okitegeera gwayogeddeko katongere ku Nelson Mandela champion wa democracy oli yaleta democracy and human rights nga lwanisa apartheid policy Nelson Mandela bamusibe emyaka 29 ng'agambye aba South Africa mwenda mujje twelwaneko Kyagulanyi kyakoze Uganda fena tusitudde n'agamba it is our fight nga bannansi business yaffe Nelson Mandela kyeyakola okitegeera Nelson Mandela kyeyakola era bamala okumusiba emyaka 29 Nelson Mandela akwata bamuwa obukulembeze obwa president wa South Africa Nelson Mandela yafuga ekisanja eki n'atabendera n'agamba South Africa ensingo obunene ono yafuga paka we yayagala paka we bamujjako nga bamusse byonna byakola mu Libya yagenda nabye magombe kati Libya leero matonga ono gwakuwanira bwe yali agala Africa eyawamu Gaddafi wabanga yali agala Africa eyawamu lwaki teyatantebe n'akikolanga Nelson Mandela yakikola ku Nelson Mandela ne Gaddafi ani yasooka okuvaako ani yali example ey'amaanyi ennyo ani yakwata obuyinza through hardship ono gwakuwanira bwe yali agala Africa badikiteta bonna abanaabeera badikiteta ekintu kye bakola basooka kwereeta mu bantu mubakola ebirungi we babeera then n'akwata ensi n'agisentalinga ng'etambulira ku ye yekka then n'atandika okulaga dictatorship entuufu weefaanana oye sitaani asooka n'akuwa ebirungi naye ebintu bya Katonda bibeera byakutuyanira leero njagala okompeyalinga South Africa ne Libya obikompeyalinge Nelson Mandela ne Gaddafi tetunajja ku Traore okitegeera bikompeyalinga olabe South Africa leero tugirabanga first world country ne bannayuganda bangi gye bali bakuba ekyeyo lwaki temuli mu Libya obali Gaddafi yali agala nnyo Africa befuula ba pan-Africanist to build dictatorship kubanga era ne mission ya Gaddafi yali yakufuga Africa yonna nga ye president kye yaliko okitegeera
tujja ku kyalo